Muganda wange era ne mwannyinaze alaba ebigambo bino mu kiseera kino, neebaza Katonda ku lw'omukisa gw'akuwadde bakuleseewo ng'okyassa omwaka ogw'obulamu. Neebala okugoberera ebigambo bino ate n'okubigabanako n'abalala, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Okutya n'okweraliikirira kibeerawo obulamu bwa buli kitonde ekiyitibwa omuntu. Era kizibu nnyo omuntu okubeerawo nga talina kimutiisa yadde ekimweraliikiriza. Olaba n'abazira ekyekango kibatwala. Naye okutya n'okweraliikirira kyafuuka kitundu kuffe oluvannyuma lw'okwonoona, kubanga ekibi tekituganya kutereera, kitusalira omusango buli kiseera, ne kituleetera okuggwebwako emirembe awamu n'essuubi okutuggwaamu. Embeera ze tuyitamu eza bulijjo, abantu abatwetoolodde, emirimu gye tukola, abantu be tusisinkana, mu baana baffe, mu maka gaffe, ne mu byonna bye tukola, mulimu ebintu bingi nnyo ebijja nga bituleetera okutya n'okweraliikirira. Oluusi mu byanfuna, oluusi mu mbeera zaffe ez'obulamu. Era okweraliikirira bwe kutuwamba ne kutuleetera okutya, era okutya bwe kutuwamba ne kutuleetera okukola n'ebitali bituufu. Ensonga lwaki mu Bayibuli kigambo nti totya, 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 Katonda akiddiriŋŋanya, kubanga munene okusinga n'ebikutiisa awamu n'ebikweraliikiriza. Kyava agamba mu Bafiripi essula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga, temweraliikiriranga kintu oba kigambo kyonna kyonna, naye mu kigambo kyonna, mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga, bye mwagala bitegeezebwenga eri Katonda. Obadde okimanyi nti omugugu weetikka gwa bwereere? Obadde okimanyi nti obulumi weetikka wa bwereere? Obadde okimanyi nti okweraliikira weetikka kwa bwereere? Lwaki okwetikkako emigugu emingi nga waliwo ayinza okugikutikkula? Lwaki okwetikkako emigugu emingi nga waliwo ayinza okugikuyambako n'akuwanirira? Kyenva koowoola gwe wenna alaba ebigambo bino, teweeraliikiriranga kigambo kyonna kyonna, naye wakati mu kusaba n'okwegayiriranga, byonna by'oyagala kabitegeezebwenga eri Katonda. Nsaba onyweze okusaba awamu n'okutegeezanga Katonda ebikweraliikiriza, kubanga abiteeka ku mwoyo era yeeteeseza okuyimirira wamu naawe okulaba nti obiyitamu. Mukama akuwa omukisa.